Tuggussa Enssonga. Kumubiri gwange nemanyi ko ina amaanyi gange. Amaanyi. Tomukuba ebikonde. Amaanyi olina amaanyi ogegakasa. Mu nsonga ziri. Mu nsonga ziri nze saga muntu anzanyisa. Ezo mu kisenga. Ekitono nnyo dakika nga mmeka? Kalutu akasooka dakika nga mmeka? Saawa emu. Yazana mukwano gye. Ino okujja n'omuko. Kalabalaba w'omukolo. Oyo oyo okuba omukoowu. Asigadde mabega. SB4 tandise okumpima. Okola ki? Okumpima. Tomusumululiridde nako. Akansumulule. Amanya Natukunda Joan, manager Biklala Property Services, mbanjulira estate ya Fempya elirungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasanyaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okoyo obupangisa oyagala fuka Land Road, jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era woba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. Baby, don't you worry. Muba kwagala wendi. You and me, we meant to be. Baby, don't you worry. Muba kwagala wendi. You and me, we meant to be. Sing and juba together. Yandi susengeka, nesivangeka. I wanna be your sunshine. I wanna be your light at night. I wanna be your light. Echirongoli kupiro, kuyimbire for not too long. I wanna sing you a lullaby. Baby, be my side. A lullaby, 'cause I love. Omuyimbi waliwo omuyimbi omu yagenda n'ayimba akayimba simanyi waliwo kawuliddeko. Don't you worry, muba kwagala wendi. Me and you, we meant to be. Baby, don't you worry, muba kwagala wendi. You and me, we meant to be. Baby, don't you worry, muba kwagala wendi. You and me, we meant to be. Ani. Okamanyi. Akayimba kusoko kawereze ku Muko. Omuko. Mamita Mr. Medi. Ili ya mkoro dumujjako. Mukuru oyo. Kamuwa ka Antaira. Na bebe kuru ndi sabuti. Ndi sabuti. Yeah. Akayimba ka bebe kuru ako kagala nnyo. Bebe kuru mwagala. Era kantumireko Amazwena. Yeah. Timu ya Arsenal. Okay, tutindiza olugendo lwaffe ne tutuuka wano we tutuusa kafo kalungi nnyo. By the way, gwe wenna nga obaga ofunye kyasa n'oteekako no ku Kyana kasootuuka ebulaga waliwo akafo bakayita Jogies kafo kalungi nnyo, kayina emiti, kayina green,
kalina wansi eno Gardens muganda wange mwabagala okwepiica ebifaananyi yitirawo ko ate obeere ng'okwasaganya ekintu mpola mpola. Balina cottages, balina ebyokunywa ebyokulya kalungi nnyo. Osobola okujja n'omwagala ne mutoola kulya tana bavuga Muko wano eno. Ono olabyewo otya? Wano walungi. Otuba tuteeka embaga yaffe. Emikeesi. Wano wanyumirawo wano olaba greens wali alakola. Anyway, tutuuse wano we tutuuse wetusazeewo kubanga tugenda kubanga tumiitinga omuko. Mr. Media ali mu kujja. So, weweetegese okumulabako. Sina katengo konna. Tolina katengo. Ng'oli mumalirivu nnyo. Nze ndi mukazi muto. Omuntu abeera mumalirivu. Ife tubeera bamalirivu. Bwe nsalawo mba nsazeewo. Kati ate wajja n'atakusanyusa. Manyi kamera zino zirimba. Osobola okulaba omuntu ku kamera nga munene agenda okutuuka nga mutono. Otamusiima. Nkimanyi ensonga lwaki saayagadde kujja kulimbalimba nti ndi ku makeup. Ndaba mu kifaananyi kyange nga mwendi. Si bya makeup. Si bya makeup. Eno ekala yange entuufu. Ekala yange entuufu. Ate wona mwanagira. Woogera omutwalira. Wengenda omwagalira. Ati ngamba ye kamera wamulabanga ayinza otuuka wano wakyosuubira ate nga si we kyali. N'agendaga kuggwamu amaanyi. Sisuubira. Sitera nnyo okukkiriza kulemererwa. Teri kulemererwa? Nze ndi wangabi. Ate waliwo omutola yeddira engabi? Ffe tweddira. Akayimbako omuyimbi akayimba nze ow'engabi nze seegaberera. Abamwakula mutya abasajja b'e Uganda nti omulagalaavu ate yeefuula vumbi olowooza teyeefuula evumbi. Bwe naayefuula ajja kukkakana. So SB4 Media Tuggussa Enssonga tulindeko wano Muko kati nnyo nga tuvaako ate mu Bulango. Nagambye tuli ku Joggies wano e Bulaga kafo kalungi nnyo. Tulinda omuko ali mu kujja, Mr. Media ali mu kujja. Essaawa zino oba gye bujja agenda okubeera ng'afuuka ensonga. Katusabe oba anaatusiima. Bino bintu byakugezaako naye gwe newenda nga oli eyo nkono ng'omwepikira. Sobola okujja n'ogamba n'otuusa okusabako. N'otuusa okusabako tomanya. Si bya mpaka. Ate si bya kutusekerera. Mujja kubeera mutandika okutusekerera mbw ate lwaki agenze biki. Muganda yange gwali eyefe byaffe abaana amaaso makanufu abaana bamalirivu. So tojja kuddayo efe byaffe munnafuna omuntu agabe kale bannange kale singa ate kale singa kati akyagaddeko kyekyo kinene oli munene. Abaana bavuma. Abasajja baagala nnyo abakazi abanene. Abaana bali okubavuma. So ogumidde ebivume bigenda okuvumwa. Bagenda kumpirira nze nkimanyi. Nange bayinza okuntwaliramu. N'omalu waako. Si alunaali lwalusa. Abaana omalu. Abaana bali okwo. Anyway, tubeeko mu Bulango kati nnyo nga ate we tulinda Muko okubeera nga Mr. Media. Simanyi ennyo ya Muko simanyi yankwata nnyo. Atulinda Mr. Media Madi. Kyekimu tulinda Mr. Hamad abeere ng'ajja ate alabe twaniriza tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home,
hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Yazana mukwano gye. Ino okujja n'omuko. Kalabalaba w'omukolo. Oyo oyogera okuba omukoowu. Asigadde mabega. Omukulu. Yewano. Kale boss, dawe jebale. Omuko omulabe oyo. Obeera muko. Bono yagudde dda. Tabu yakoze ki? Kigo omutima gukubye. Tigunkubye. Oli mmalirivu nnyo nzo nsobedde. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Omukulu amaze okubeera nga atuuka obadde bwe tulinda. Amaze okubeera nga atuuka. Tulabe tomanya binava mu kulonda. Tuyinza okuva wano nga ate tugenda mu kukyala mukwano. Mukanywa nakwa emikolo. Soka tuwa ku mazzi tunyweko kamada. Naye. Meza ngisembezi watudde oli comfortable. Katika tulabe omukyala ono yangambye eddira ngabi. Tulabe omukyala yakuzibwanga ebyokunywa biri ku mmeeza ng'omusajja asembedde nnaka. Kikyazaako okukola. Tewali. Mba ku kyokunywa omusajja agala ogenda. Naye mwe. SB4 tandise okumpima. Okola ki? Okumpima. Tomusumululiridde nako. Akansumulule. Adai. Oli otya omukulu? Neeyagala. Weeyagala. Tolina buzibu. Twebuzeeko. Obulamu bulungi. Kaakati Yoke. Gyetubaddeeyo tubadde mu kusomoozebwa okw'amaanyi. Mukubeera mu kusomoozebwa okw'amaanyi, simanyi abantu abanalaba puroguramu eno banagitegeera oba tebagitegeere, naye tusaba mugikwate mpola mpola mugitegeere. Mukono tanoonya. Naye tugamba kuba onoonya. Yatugamba anoonya, ali single, naye ali heartbroken. So mukulu programu ze twakola abantu bangi abankubira amasimu nabagambako. Abantu bangi abansaba ennamba naye nateekako okukwakuliza ku nnamba yo. N'omukyalo ono nakimuteekako nganze asaba ennamba ya Muko. Emitwalo 10. Naye omukyalo ono yalemeddeko nnyo. Akaseera takalina. Era sagala muwayirize nti yampe 10. Nina omuntu omwe yansuubiza okusindika nakati nkyazinda zaabula. So omukyalo ono mukulemerako ennyo nangamba nze Omuko byonna byayagala nze mbirina. So program eno mugitegeere bulungi, tuwa chance omuntu tunyumira nnyo okukola emikwano n'okuyitalakitinga n'abantu n'okubeera nga ate tubatuusako kiki kye baagala. Kyalo ono yabadde eyo ye mukulaba okukwe ne mukulowooza kwe ng'alaba gw'omusaana. Namugamba nja kuwaayo chance tufuneyo akadde nga we kati tugendeko ku joggings wali tutuulemu nkuyite akulaba akwetegereze nawe omwetegereze tomanya
tomanya oyinza okuwonera wano obuwuulu era tomanya tusaba kutubuuza balamusiza akabalabi ba SB4 amanya Yiga Muhammad Muko oli bulungi balungi nange gye ndi biwundu byange mpola mpola mbadde nsaba mbulize ku mukyalo ono sibyo tyano omwana yakuzibwa bamta Irene Kyangonzi ndi mukazi muto ate SB4 ngambye omukyala yeddiranga abikubuulira tugabye gyeddiranga odoza walayo engabi entoolo abikubuulira bulungi yaŋŋambye nti yeddiranga bindoza walayo engabi entoolo ambuuzizza nti mugambe weddirangabi gwe omugambo oli mukyala mutoolo neddirangabi abanzaala yongeza ku ddoboozi ofunye akatengo tuzeewo nawe nawe wakatodo otandise okufuna akatengo akatengo ndowooza njogedde mupola neddirangabi abanzaala basiita namuzala abakuzaala basiita maama wange basiita Muko wanje kyalo naze anoonya ggwe ye nga bwe nkugambye mu byonna byonna yagenza okulanga buli kimu kyonoonya akirina agambye mu bitundu byatugambye atugambye omukwano gwalina gukulukutanga mu bisi gwa njuki gwakimemmere bini bimwegambire nze byange bitono okujjako ye kungamba kyeyeddira yeddirangabi Yiga aba yeddira ki Umaru Yiga aba yeddira ki neddirangabi sino gampedde ziba zaabika alina kyagamba wange ziba zirimu ebika engabi weoddiranga yakikaaki asooka ayogera eyiye nsosewuwo Umaru Bayiga baba baddiranga biki weoddiranga biki nze neddirangabi ya bitangatanga brown na white engabi ey'ebitanga ya white na black ya white na black tezina ezikwataganira naye ate tuwera towenga byawasizza engabi mbuuza ani atusinga kutegeera awo kubira ku Mzee Bakiddawa kakuye ku Mzee Bakiddawa tubuulire nti waliwo engabi ab'engabi beewasa olina ennamba ye bangikuwa njirina naye ani atuloga omalondeka kubanga omukyala gwe tufunye yeesowoddeyo mu bangi leero Sande Bakiddawa abeera mu mikolo kangezeeko bwe tubanga omukyala gwe tusobose okufuna avuddeyo nga ye ali open nnyo wabanga yeddirangabi naye nga weddirangabi waliwo atuloga Bakiddawa ali mu mikolo naye notuteebuuza wonna nga ab'engabi tebeewasa kankubira tokateekayo bannange no sooka oleke gwe tokirinaako buzibu kuba ono ye yeddirangabi ensamba gwe weddirangabi ey'ebitangatanga erimu ebya black ne white kakati simanyi olaba nga waliwo ekigaana ba tewali kigaana weewaddeyo okufumbirwa nsamba tibe makinga nakumakinga nze bwe ndaba omukyala agambye nti ye alaba nga tewali kigaana ekigaana okola ti ye sokolake we akkiriza yagadde
anti tulina kukwata mpola mpola. Ye agamba nti talaba tewali kigaana. Tewali kigaana. Kuba yengabi gye yeddira tekukolagana nayo. Gwe ngabi gye weddira nsamba ate yengabi gye yeddira yabitanga mulimu ebya black mulimu ebyeru eryawo. Bagiyita batya eyo Umaru? Enama yaddira enama ye. Mawembe mawanvu. Gali awe galinga gante awo naye si nnyo eri awo. Kati sokoleke Umaru oyo yalabise okwagala kweddiza omuntu. Abaye engabi gye yeddira erina amayembe galinga gante. Eyo no engabi gye yeddira ya bulaka erimu ebitanga erina amayembe galinga gante. Gwe ye engabi efaanana eta gye weddira. Neddira ngabi yennyini. Engabi yennyini buli omu gy'amanyi. Kankubira ku waliwo ono omukulu tulabe oba ne bannaye yenna atuloga ne gwe musiimye olaba nga kyekyo kyewasuubira kyekyo. Omukulu kiyini gyawaleko ssebo oli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga oli ku mpewo. Waliwo kye tubali tusaba wano okutuwa bulamu. Kaakati tulina abaagalana abeesiimye naye omu yeddira ngabi ensamba omulala yeddira ngabi ey'ebitanga erina amayembe galinga gante. Abantu basobola okwewasa. Akabaki? Bagiyita bati engabi gye weddira. Tamanyi we bagyeddira naye ye yeddira ngabi ya bitanga erina amayembe galinga gante. Abeddira engabi balimu abantu ab'ebika bibiri. Ab'engabi enjonga n'ab'engabi ensamba. Engabi ensamba n'ennyuga abaana abo beeyawulamu bweyawuzi bonna baali bakika kimu ne bafuna butakkaanya ne baawukana naye bonna amannya abatuma ge gamu. Era okusinziira mu nteekateeka gwa Kabaka wa Buganda abantu abeddira ekyo ekika n'ab'engabi baabasaba baddewo beegatte beddira ekintu kimu kubanga amannya gamu. Kati oyinza okuba nga matovu naye nga gwagenda okuwasa ye nayiga obanga nayiga afumbirwa tugeze oba kale matovu ng'olaba amannya ge gamu era ge munaatuuma eno ge gagyeri kati ng'abaana baabwe abanga batagenda kukujja kati Ssaabasajja basaba abantu abo baddewo bagatte ebika bya bitambire nga biriwo. Obucondwa bwali mu ssiga nga bwolaba obucondwa buyunzi abenga yennyonga bayunzi ba Ssaabasajja. Kye tubadde tubuuza basobola okwewasa mu Buganda? Tekikkirizibwa. Tweyanziza kankuddire. Ama wange omukulu natugambye mu Buganda tekikkirizibwa kwewasa. Nze siri Muganda. Toli Muganda. Anti naye weddira ngabi. Mr. Yiga Media. Wanje. Omukulu ekisimu gye tukubye ogiwulira. Batugambye temukkirizibwa kwewasa. Wadde n'akamu. Gwobadde mulabye ote mukyalo? Si mukyala mubi, mukyala mulungi. Kozi ntunulamu eno, ntunulamu eno. Si mukyala mubi, mukyala mulungi. Mukyala mulungi. Naye ntegeeza abali ku SB4 Media bambi abakyala. Bambi temunoonya. Kimanyi bawulira? Umaru bawulira? Bawulira. Bambi abakyala. Bambi mbadde mbasaba. Bambi temunoonya.
mbayite bamaama kuba abakyala be batuzaala bambi mbadde mbasaba temunnoonya era SB4 nsanze wano mirembe gyange mbadde nzize kuwummulamu ndi ne baganda bange wano twakirinzeemu webali lwakuba teswaba tunoza mu kamera tuze kukiringamu wano tuze kunyumirwamu SB4 nansalako wano nga nfunidde n'omubeezi obuyiki ekitali badde kibi naye mbadde mbasaba nkufunidde yenyini yabadde akwefunidde mulabidde kugwe mulesi nkuleetedde sikufidde nkuleetedde webale alhamdulillah yes oba tofuna oli bamuba twamutute so abalabi twale tusaga mtu tunyigira mtu munaye waneravu n'agenda tuddirawo eccupa so abalabi mwenna bategeeza nti bambi temunoonya inshallah kansooke ngumegumemu katono omutima mbadde nkyali mbiwundu nkyali mukosefukosefu kamera nyingi zinsanga eyo gye ntambulira gye nkyakalirako gye mpumuliza ku birowoozo nezaagala mbeeko nekyenjogera naye kyamazima nzeewala kuba sikyalina kyenzigamba bambi abalabi mbadde nsaba mukwate bulungi kuba muyinza okudda eyo tinaye ate Muko naye alimba naye ate apapye alimba naye ate kino bambi temutwala bubi era kamera nzeewala gye ntambulira naye SB4 mukwano gwange nnyo swagana tunula mu kamera ye kubanga mba sina kyenda kwogera kiswaza nakiweebuula waba nsanze sobola gana tunula mu kamera ye tekisoboka tunulamu nenjogera ekyetaagisa so ebimu ku byenjogera bambi temunnoonya abadde anoonyeza osana kwe tujja kukwatagana naye ate tukontana ekika manya ebika byaffe byegatta buba buwemu naddala wano mu Buganda so kakati ebivuddeyo ndowooza birabye mu Buganda oddira Ngabi ono mukulu Yiga nana nakitegeereddewo naye olw'okuba nti olw'okuyaayaanako mu mutima era abe ennyingi gy'olina gy'obadde weetegese okumulaba ne ngamba kankuwa ekyansi omumiitingi naye ng'ebyaddala kyo nange mbadde ekimanyi nti temusobola kukwatagana kuba waŋŋambiddewo nti okola ki oddira Ngabi ate nga nono mumanyi mukwano gwange amuyita Yiga aba beddira Ngabi omutima nga gukuba kiki Mutima. Ndi okay. So, katusubire nti tekikuyisiza bubi nnyo. Tewali bubi kintu kyange. Nayo oshegedde bulungi. Yabadde akusiimye era nze nakitegeereddewo nti kati nakutundako bw'ati. Yeggwa omukyala atayisibwamu maaso. Yeggwa omukyala omuntu gwatundako omulundi gumu kapa n'agambirawo. So naye obuzibu bwabika. Oba kati basobola omuweerezaayo? Tewali. Singa nfuna abali abalabi nagamba nti omukyala oyo mumpe mmwetwalire nzikirizibwa okuwaayo bw'aba gy'ali kiryoke owulira oyo obwomu ate nze siraba nabika we bikwataganira ebika kuba nina brother wange yawasa musiita naye Wangabi kati abasiita be batuzaala so kati abo siraba ankati brother waate naye kati mu Buganda wagambira nti neddira Ngabi nga noono Wangabi kabaka aweddemu dda kabaka aweddemu so byebyo minisita ate tonnaba kukuta mu kyalo ono oba kati basobola okumuweerezaayo obubaka soka ye obubaka bwenyinza okwogera so ajafuna omuntu omutuufu yes ate kati naddala kati nze mukana akadde ndowooza njagamba nzo baseetaaga afunira mangu mukyala kubanga like nyinza okuba nga eyesasuza n'atafuna mirembe gyendi yes
netaaga mu time enneneko netaaga mu kadde kubanga nkimanyi omanyi abo abalabi be basinga ojajinga oba ogamba nti kyakoze kituufu oba kikyamu naye kyemmanyi bali mabega wange ku ekyo nti netaaga mu time etali ntono time ey'amaanyiko nti bambi omwana w'abendi gwe ndiba nfunye oba gwe tuli batusiimaganye ate nememuzza mu biwundu by'oli aleme kusasulira by'oli byeyakola ansange nga ndyoke mukadde akakatuufu. Yes. So nagambye nga tutandika programu eno nti simanyi bamunagitegeera naye katusabe nti abagikutte empola ogitegedde bangi munkubidde bangi mumpeereza abantu banyiigira namanyi naffe yali Saudi Arabia eyo ye yanyiigira era nanvuma bubi nnyo mwesigalize so bangi mwanyiigira oloweza oli amutegedde asise yabaya nakufuna amutegedde asise yabaya nakufuna so yapalapalanya amagezi gonna abantu bangi bawe banyiiga ebyaddala mpe namba ya Muko nafuka mpe namba ya Muko lwaki tukoze programu eno Muko ono Mr. Medi Yiga akaseera kano waliwo situation gyakyayitamu bamwetaaga muli bangi manfunamu interest bangi tulina omukyala ye yagamba nti ye ali ready okuteekamu ssente zonna wagambye nti ofunye omukyala ow'okuwasa era kyemmanyi abadde afunye endowooza essanyu okulaba nga singa mukwataganye n'ono naye tukoze programu eno badde njagala mbeko kyembagamba nti bannaaye omukyala yenna alaba oba azanfollowinga ndowooza bambi mubadde mulaba nti omukyala nnyo bakiddawo wuunaakuba omukyala ono ye abali tasoose kumatira tulabe ku bakiddawo ye kyatugamba bakiddawo mumanyi omukulu gyebaleko taata ogamba otya Muko? ndi bulungi sewo oli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga waliwo akasonga katono nnyo ketubali twagala batutuza otutangazeemu tulina omukyala n'omwami balinganga abasiimaganye naye obuzibu bwe buli omukyala n'omwami tugambe nti basiimaganye naye obuzibu bwe buli omwami yeddira engabi ensamba omukyala yeddira engabi ey'ebitanga erina amayembe galinga ag'ente engabi ey'ebitanga ng'erina amayembe galinga ag'ente era we ya brown erina ebyoya bya bbulaaka n'ebyeru eyo teriyo yeddira engabi eyo teriyo oba yeddira kitolo kirala kyagamanyi yeddira ngabi naye kati kyetubadde twebuuza nti omu abaye nga yeddira ngabi ensamba n'omulala nga yeddira engabi nga n'omulala yeddira engabi endala mu Buganda basobola okwewasa anti ebyo bika biba byanjawulo kubanga bajjajja baabo babeera banjawulo okugeza edda abantu bagambanga nti ab'emmamba beewasa naye ng'emmamba yanjawulo mulimu emmamba za mirundi esatu ngezemmanyiiko mulimu emmamba eya kirulu ebwerenga mu emmamba enangira mulimu emmamba eya nankere ebukerekere eyo yemmamba kakuboza nemubaamu emmamba eyagabunga esagala buwaya kati obwo obusolya bukyuka era ow'emmamba eyanankere bw'aba agenze mu kakoboza manya wakakoboza oyo wanankere bw'aba agenze akkirizibwa kuba ebyo ebika bikyuka biba byanjawulo kati ekyebuuzibwa nti bano bonna beddira ngabi basobola okwewasa andi kati mu ngabi nze manyiyo engabi ennyunga
ye yakyondwa ne wabaawo n'engabi eyansamba ebuwanda mawokota ne wabaawo n'engabi eyasengabi sendikaddiwa ekalamba mu butambala kati ezo engabi zanjawulo era obusolya bwe bwawula basobola okwagalana naye lwakubanga abantu baffe baba bakitwala bubi ogamba nti nze nva mu ngabi eyasengabi sendikaddiwa ekalamba saka mu gundi kati olwokuba oyatudde engabi omuntu akitwala ng'ekivve naye ebyo ebika obusolya buba butuuka ati baba bakika kimu era basobola okwewasa tweyanziza taata tugenda kuyita ku mikolo wa kino kyawedde dda owulidde era nze mbadde mpakanya mbadde simatidde n'omutima gwange mubadde mumulyazaamaanyiza mbadde simatidde kale tukoze tutya nakokwe mu Buganda mbadde nkyaweereza ku bantu obubaka nti abazze banfollowinga naddala ku SB4 ndowooza kwensinga nnyo okwogerera ensonga zange gye mbadde nga nsinga okwogerera nnyoko nnyo ensonga zange ekyamazima omukyala gwe nayawukana naye nali mwagala bambi kati so omuntu gw'obadde oyagala era nkyogera nnyo nti omukwano teguba nga ssaati tyokeera n'ojjamu nogaa nkyeyambuludde nedda ate tolina kufunira mu busungu nti kati nange nfunye olw'okuba ye gyali alina emirembe nedda ogenda kufunira mu busungu ate maaso wejjuse enkolagana eyinza okubeerawo leero oba enkya oluddako neetabeerawo kubanga wafunira muki mu busungu kati awo maaso wawe tagenda kubeererawo nti kati ofunye omutuufu gw'owulira gw'okola ki gw'oyagala ku mutima gwo kati so bambi abakyala abandaba bamaama abakyala mwena mbayita abakyala kuba mbawa ekitiibwa bambi SB4 mumukubira nnyo amusaba essimu yange bambi mbadde nsaba temumukubira yes akadde kano ndi mbinuubule nina nkyalinamu obulumi kyalinamu pain entonotono manyi saagala kulimba kubanga mwe betugamba bino muli bantu bakulu ate mmanyi ebyomukwano ti oba obadde oyagala omuntu kitwalamu akabanga kiyinza n'otwala emyezi 3 n'okudda waggulu ekitone ennyo giba myezi 3 oba 2 nga okyalinamu ku pain so kati saagala mbalimbe mboli byaggwa kati omulala jangu biki nedda bambi nyinza obakozesa ensobi era mbadde siri wa kwogera naye SB4 swam tasobola kunsanga abanga musanze n'abaako topic gyansaba twogereko neŋŋaana so ensonga eyo gitegedde newe kyali badde nga byenga bimwewasa saagadde kikugamba naye waligamye okulemesa kuba ennaku zino ebivumo byenina bingi otulemesa genda kale gwe genda omwewasize so neŋŋamba kankuwa ekyansi omusisinkane oba oliawo by the way kino tukikoze nti omuntu n'omumiitinga newuwiradde kyayogera osobola okitegeera so tukuleesa omulabe obula musobola n'ofuuka b'omukwano naye nomba nga temwewasizza ebyaddala ali mu bulumi ye akyanyiganyinga ki biwundu kana sike kaseera akatuufu ak'okubeera ng'afuna omukyala era twakyogerako kuko naye dda kana akaseera sike katuufu akafuna omukyala yes obadde omwagala naye sike kaseera akatuufu katusobe ndo tutegedde bulungi tutegedde era ntegedde tekikuyisiza bubi totunyiigire sinyize ffena baatumenya naye okita nikigenda kozi nga bw'aba ayagala akomewo okomyawo ki omukyala kuba ebyayita biba byayita tojja kubaala ng'odda mabega nedda like kyembadde
kyembadde ngezaako gamba yes ekiise kiba kiise naye era buli kiyita kiweebwa obudde by the way kino ekintu kyendimu si kintu kyakuzannya bannaaye so saagala kulumya abaana b'abende SB4 era abantu amukyeka bagamba omuvubuka oyo kati kyakola abakazi ndayira ntya Katonda sina mwana w'abendi gwe nkwana n'entwalaka nedda nyinza okuba nkyakala gye ntambulira nengenda nga bwe nzize wano nti ndi mu kunyumirwamu ebyo nyinza oba mbikola naye okufuna omwana w'abendi omutuufu nabanga time etannatuuka kituufu topapa so oba ku busembe bw'osobola okumugamba kasweto tunyigidde sinyize naye byayita byayita nze sikitwalanga ekikulu ngo akiwa obudde pakadde bakubuza ekibuuzo nti ogenda kiwa obudde pakadde saaga gwe n'okusaaga ekintu omulundi ekituufu kigwe yes anti kakati kyekyo kyenjogedde kyoyinza kikutulira mu bulumi era n'oyongera kwerumya so tekijja kukola makulu kubeera naawe waka ate nga ngugumuka oli kansooke mugugumuke nga obuliri bwereere nga mugugumuka nze neewulira baba ekiruma ogugumuka omukazi ate ng'olina omukazi omulala kitegeeza ki so kirungi kansooke ngugumuke nzekka wendirekerawo okugugumuka maybe I'll get the right person. Okay. Ndowooza okitegedde mukwano. Kitegedde naye tiyasiimye. Teyasiimye? Nedda. Kati nina wano abawala. Sibabala muwendo. Sibabala. Abali kuno baba meka simanyi nakumanya. Abangamba mukonze wendi. Kuba ekituufu kiri nti manyi si kirungi kwogera njagala omulala aliba azze abinsangemu si kirungi kola ki kwogera nako okusima abadde osiimye nze kati omukyala be bamusiimako SB4 ndo kinzi kyova olaba ndo manyi sikyagala kwogera ku nsonga za mukyalo oyo gwe nawukana naye ankireke naye omukyala balina bye bamusiimako yes kati simanyi yate kwavudde kwogera ekyo so mu ndowooza yo wogamba nti teyasiimye endowooza yo kulimba ebyaddala nga wakunyonyodde nti tannatuusa kuddamu kwagala kuba omutima gwo gwamenyeka kino tukikoze kuleeta kuba badde oyalira n'okimulabako noba oliawo n'abali eyo bafune ansa ebibuuzo ebadde bimbuuzibwa amasima gabadde gankubirwa bafune ansa nti tannatuuka kuddamu kwagala wali batuuse okuddamu okwagala sometimes laavu tetutera ginoonya nnyo laavu yewaganya nejja tomanya kitegedde ate era tamanya gye bujja mu maaso gwomanyi ki obeera ndizungira nzireeyo naye tugenda kuwayo chance ogenda obamuwa kuhaaga nakusende busana nedda mukyala muleke SB4 mukyala n'okukyala tomukalubiriza banganya ate muyaga mwega kuntwala musabo nga saagala musabo okukola yoki musabo okukola ogenda muloga nedda bagenda kuloga sikyo ntegeeza otwala omuntu musabo nga tayagala nawe ngamba kumwaga aye ebigambo ebimuvaamu obiwulira tibiwoomya ttooke n'akamu tukoze tutya omukulu yali singa oyo mutunuulire ali singa ajje mu kamera bamulabe ajje mu kamera bamulabe ate mukyala ono yagambye okumugendako lutu esooka olina okuba essaawa nnamba ansinga oli alinamu mu kitonde so tukoze tutya okay bamugambye ajje mu kamera ganyo kujja anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga byebyo beddira omuziro gumu
naye tubadde ne reason lwaki program zino zetukola sometimes ziwa obwongo okubeera ng'ozitegeera kyalo nabadde ayayaana nnyo okulaba ku mukulu Yiga amulabye evuddeyo ndowooza program eno gitegedde bulungi so tusaba oli ali biki aliwo umalu musajja wange tomuleeta mu kamera n'obumba situnuddeyo n'obumba situnuddeyo sikitegedde n'obumba situnuddeyo bamuganye musajja wange bamuganye bagende tebajja kukyala nakutunula edda kiki musajja wange bamuganye anyway obaganidde gwe ne bagaana oli ate oyo anyway byebyo SB4 Media Tuggussa Enssonga naye tusanze okuddamu okulaba Muko twebuzeeko nnyo naye katusube nti embeera gikwasaganya mpolampola embeera ntamu bitutambula bulungi walayo ku story y'omulala naye abanja ebintu munnange oyo naye ebibi ebiwanvu munnange oyo namwagadde era buli musajja yenna kubanga ebimu ku byemmanyi sigenda kwerabirwa mbaliddawo yakituufu mukuterabirwa mbaliddawo era kyemmanyi buli nsobye naatuukangawo era omwami oyo yagenza okubanja ebintu bye abalabye ku mawulire agataliiko nfuufu baasose kuleetagana kyoluvannyuma lwa Muko Yiga Muhammad ogenda okubanja ebintu bye waliwo n'ono kitegeeza nti ogwo musingi si kibi bannaawe kati omwami oyo yabadde mutuufu era mu butuufu bwe namusiimye era we namulabye baŋŋambye yabadde agala okunyumyamu nange bw'alifuna enamba nga ajja kunkubira naye omwami ono namusiimye mubimbi namusiimyeko nti yagumiikiriza kubanga bestman w'okutwalako omukyala si kintu kyamuzanyo yagumiikiriza oli n'atuuka n'omuzaalamu omwana n'agumiikiriza n'abakwatira wano ku kimuzi ky'omukolo nti ababyogera luli yali talina bujulizi yali mu naye kye namwagadde nnyo okuba nti yalinze n'afuna paka ku mukolo n'agenda n'asaba ebintu era ekya nawulidde nti baabimuwadde tebana babbimuwa banja bagenda kuwe naye byo bikyali biwanvu ebyoli wakyaliwo waliwo story gyetwakolako kaawo gyetukozeeko kaawo katusabe oba banaabijjayo anyway omukyala tamwinaamu yamwinamu omwana naafa kyomukisa omubi awo sijja kujajinga nnyo famire badde mamutamwinaamu ate era nawe singa walinayo omwana tebyayituusaawo naye anyway byo biwanvu bino ebintu twagudde eŋŋombe empya kubanja bintu nkuwase bwegize bitwala kunona usanga bannyinaffe banaatereeramu so anyway SB4 program eno katusibe nti ofunyemu ekyokuyiga ofunyemu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo muleme okwetiiririra mmwe abakyala obanga oyagadde omuntu noonya akanamba ke wekakubula funa connection muntu oyo mutuukeko abagalo nyimyako nange nyinza bawa akaunti yange ya TikTok kozi Muko Yiga Muhammad muka bracket sawa manyi waliwo abeera nayo agenda kutulyako ebyesavu oyo ayo amazzi agamutwakadde bwe gatyo kati singa yaguddemu ono abagala okufuulako ebitonotono akaunti nkozesa Muko Yiga Muhammad. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga tutekama kasente bebaziwa and sons gina wali ku mukwano akedi wefinde ebintu ebiri mu original omuli blankets, duvet covers, butimba bwansiri, towels n'ebirala biringanga ebyo kalonda w'amasuuka byonna babazitawaziwa and sons basanga ku mukwano akedi bakwana delivery paka ewo ku mulyango wamu ne bannaffe babikirala batunzi b'amataka nno gena oli ku
Kampala Road kizimbe kya Itawa maliro gwa kutano obasanga offices zaabwe wefunire ettaka 5 ku 10 weziri acres weziri ne acres nazo weziri ate nga bay nsamusambakeza kibanja mpola babayita ba Bikilala H nabo tujja kubeera nga te wejjusa wali mu diaspora nga okola akasente naye ng'oyingiza kitono weyunire te online business nga ogenda kubeera nga olaba akalango ako mbeere bulungi mweraba. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga.